denga kino kisangibwa Misali Ennyendo Masaka abatuuze bwe basazeeko enju omubadde musula munnaabwe ng'ono babadde bamulumiriza okwesenza mu nnyumba mu bukyamu bano bagikoonye ne bagiwangulamu enzije. Abatuze ku kyalo Mukudde Misali mu kabuga k'Omunyiri Masaka batuze olukikolo ekyalo kusala entutu bayinza okumalawo obumenyi bw'amateeka obukudde gye mu kitundu kyabwe obuviiriddeko abantu babukulugulamu obulamu kw'ossa n'obubbi bw'ettaka obufuuse baana baliwo. Abatuze nga kulimiddwa mu kasujja bakucyoyiga balumiriza Zuleika okutugumya abantu nga bagobanya ku bibanja byabwe ng'ono atuse n'okusimamu bizimbe eby'enjawulo. Agenda okera ku makya n'ensanga nga bataddemu amatafaali omusenyu n'essementi era ne batandika okuzimba kw'ekikomera. Nagula kooti yange ng'agireka awo ng'agira ku byange genda okudda nsanga bazimbako ennyumba nga mbuuza ani akukuziza kooti yange oli aŋŋamba nti Zuula eyanguziza kooti ne kati saawa eno nina mukwereega nabo bazimba nnyumba. Abantu abo tusiize ekiteeso obutaddayo okubalaba ku kyalo kuno kubanga kubatwala nti buli kyebalaba ettaka lyabwe. Wakati nga bagenda maaso n'okubaganya ebirowoozo bakizudde nti Zuleika ne famire baliko ennyumba yamutuze munnabo gye babwagamyamu mu bukyamu era ekiddye kubalumba. Abengenda za Zuleika basanze babiteekedde dda era abadde okalumanywera n'okwesiga ebitoje okwekasukira amayinja nga n'abamu babadde bakutte embookoole. Abatuze batuse n'okukuula amazigi mu nnyumba eya Zuleika gye bagamba nti yagisinga mu bukyamu ne bafulumya ebintu ebibadde mu luvannyuma ne babiteekera omuliro. Dansobuga Josephine nanyini nnyumba egambibwa okuwambibwa Zuleika ne famire ya Nnyinyu Dengere yafuna mpoloti n'engeri gyazazimba mu kyokka yeewuunya Zuleika n'abantu be bavudde okwesenza mu nnyumba ye. Naye nabaddeyo Kampala neefuna essimu baneiba ne bankubira essimu ne baŋŋamba weebale ku ggala ne mbagamba sinaba kufuna ssente ziggala naye saawa yonna ajja ku ggala ne baŋŋamba bw'oba siggwa ggala yanguwa kubanga waliwo abazze ne balambula ennyumba yo ne bagikuba ebifaananyi ne bamaze ogikuba ebifaananyi ne bayiwa matiriyo ne baggalako luumu emu ne bayingira. Ssentebe w'ekitundu Taliuru ategeezezza nti obumenyi bw'amateeka omuli obubbi bw'ettaka bwerisankuuli mu kitundu maze abatuze okukwatiza wamu okumalawo embeera eyo. Kyokka n'akimidde bannannyini mayumba bagambye nti bakoze kyamaanyi okusiba obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyabwe olw'ensonga nti bangi tebafaayo ku kika ky'abantu be bayingiza mu mayumba gaabwe. Ate mmwe mutukoze kinene nnyo okwongeza obutemu n'obubbi muno. Balandiroodi ssente bazifunira ku masimu tamanyi gwawadde ennyumba yensonga lwaki tulina ababbi ab'ekikulu ekyo. Poliisi okuva mu Nnyendo etuuse mu kifo kino nga mpawo kyetaasa ng'ererikamu ku b'enganda za Zuleika beegenze nabo. Kiza Bone yakusakidde guno ku Lwabukede TV. Ate nga tuvuddeyo ebisigala by'omwana ng'ono yakwatibwa Ggoonya bizuuliddwa oluvannyuma lw'ennaku 4 ng'anoonyezebwa. Basanze yamukutulako okugulu nga bino byonna bibadde ku kizinga Bugaba nga kino kisangibwa Kalangala. Biweereddwa ab'enganda okugenda mu maaso n'enteekateeka ez'okuziika. Ebisigala by'omwana ow'obuwala yakwatibwa n'attibwa Ggoonya ku kizinga Bugaba birabiddwa oluvannyuma lw'ennaku 4 ng'anoonyezebwa. Emboozi n'ey'entiisa twasooka okugikulaga amawulire agataliiko nfuufu wiiki ewedde ku lunaku olwokutaano abantu ku mwalo gw'Ekyankolokolo nga basatira oluvannyuma lwa Ggoonya okukwata omwana wa munnaabwe Namirembe Namirimu ow'emyaka 16. Yaddaze kusena mazzi ga kunaaba. Amazzi ge tuyina ga ku nnyanja naye ate Ggoonya kweziri mpitirivu. Stephen Balyejjuse yali ku gigi annyonnyola kye yalaba olunaku omugenzi lwe yakwatibwa Ggoonya. Tuba tutuuka wakati tubabuuza kikiye temunafu alya awo kufa kikimbu maaso zizimukubye konze esi maaso zi yate twayita second sibiri
Ndwali gamba uli kuli ate mabega. Uli atumbuse. Sinale kuweta kutukawo. Twali mukato babiri. Ne musa. Ne mukutte muno wete ngebovondize. Nesigala katunonyawo. Ne mutumbulire ne ate mabega wetuvundi. Bali ajusa agamba nti waddenga omwana ono Goonya yamubulula emirundi egy'enjawulo wabulawo abamuyamba okusobola okumujja mu mannyo gaayo. Kati mukumutumbulira mu maaso g'eri ate yantulumbawo. Nesala neddawa. Naye kati awutwaji kubira ejjinja neriginoga neebuka naye mu bbanga ng'emulira ng'olumufudde mufudde kyabugaze. Walimbwa Abdallah ow'ebyokwerinda ow'ekyankolokola alaze engeri gye basanzeemu ebisigala by'omugenzi nga Goonya yakuulitako na kugulu kwokka. Tumusanze nga Goonya yamulyako ekigere nga tekiriiko. Era tusanze ng'ekigere kimu yakikuba n'ekyo tekyamenya. Waliwo ekitundu kye bayita Kamugiri gwe tumusanze ng'agobyawo ku ttale. Nsaba gavumenti etuyambe ku bisolo bino ebitumalidde abaana. Omwaka oguwedde Goonya yakwata omuyizi ku kizinga ky'Erulamba Kyokoono teri wadde ekyalabibwako era ssentebe w'ekyankolokolo Alex Lwankulanga alaze essanyu olw'ebisigala by'omwana ono okuzuulwa n'asaba abazadde okukuuma abaana baabwe. Tulina okuba omulanga gw'amaanyi eri abazadde okusobola okukuuma abaana baabwe n'okubalaga ensobi n'ebikyamu ebituukibwako singa abaana babeetanira okujja nnyo ku nnyanja. Omusawo Sizoomu Steven okuva mu Dooli Kalangala yeekebeza ebisigala ng'ali wamu ne poliisi era tubuulidde byazudde. Talina bitundu byera nti byali emulumyeko ebyali eby'amaanyi nti oba nti yamutaagula mu nsingo mu bulago abulayo nza bwe yajja ne bakeeti okugulu n'ekuggyako yandibadde asobola okutaasibwa. Naye ekisuubizo nayinza omusaayi yafaamu omusaayi nga mungi. Omusasi waffe waviiridde ku kizinga ng'ab'enganda bateekateeka kutwala bisigala bya mwana waabwe biziikibwe. Samuel Nkuba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kitalo ate bannakibiina kya NRM e Kamwenge n'ekyegegwa baaniriza Pulezidenti Yoweri Museveni bw'abadde agenzeyo okunoonya akalulu akamuza mu ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Ono abasuubiza okwongera okunyweza ebyokwerinda mu kitundu kino. Ssentebe w'ekibiina kya NRM era nga yakikwatidde bendera okuvuganya kuba Pulezidenti General Yoweri Kaguta Museveni akyagenda mu maaso n'okunoonya akalulu mu bitundu bya Rwenzori ng'olunaku olwaleero asibye Kamwenge n'ekyegeegwa ng'aperereza abaayo okumulonda. Olukungaana olw'amaanyi Kamwenge alekubye ku kisaawe ky'essomero lya Kyabenda Primary School era ng'eno abakulembeze bamuloopedde nti abakola amakubo tebalirira bannannyini ttaka amakubo gano gye gabeera gayise ekiviiramu abamu okusigala ng'amayumba gaabwe gasendeddwa ne basigala ttayo. Ekkubo eryo baliteeka ku pulaani okukolerwa but the affected persons tebaba bakola ki tebaba basasula compensation teriiwo. Nandibadde nsaba President basooke bakonsideringa abantu abo abali affected baba sasure. Ssentebe wa NRM e Kamwenge Minister Frank Tumwebaze annyonnyodde emu ku bikoleddwa Pulezidenti Museveni mu disitulikiti eyo akuno gwe bagenda okusinziira okulonda Ssaabalwanyi. Twagala Ssaabalwanyi akuba abayeekera ne bavaawo n'atuwa eddembe. Twagala Ssaabalwanyi akuba obwavu ne bugenda kati omuwulidde kola sizize bati yalengera wala. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe annyonnyodde nti abayeekera b'EDF baatera okwegeza mu Kamwenge nga bayeekera bano bayita mu kibira ky'Ekibaale lwakubanga UPDF ebalabuukira mangu n'ebalwanyisa ate bannatuusa bulabe ku bantu. Konka buli kwija tubateera tubagarrayo, buli kwija tubateera tubagarrayo. Ategeeza nti bali mu nteekateeka y'UPDF okuba enkambi mu kibira kino ku luuyi lw'e Kamwenge okwongera okunyweza ebyokwerinda era n'abakulembeze ne bamukakasa nti beetegefu okuwaayo ettaka ku bwereere enkambi w'eneeteekebwa. Naza kugira batale mundondera ettaka mbira kulonda ettaka harungi aho mutasitomu omulishito lwina amaizi olukwijura aye nakombeka barakisi y'entuura olubaju olwo. Mwai Museveni ategeeza nti NRM okuva yakwata obuyinza mu mwaka gwa 1986 yasinga kuteeka ssira ku kutebenkeza ggwanga era kati mumativu obutebenkevu bwabukala mu ggwanga lyonna. Abakibi bakunuya numuhurira ebituura Kongo mumanya gwesi yetene businge numurebe empunje ziri aha ababona bakaruga mu nsi yabo bari aho mu nkambi. Ayogedde ku nkulaakulana etuukiddwako eyawamu omuli okuzimba amasomero okuzimba enguudo n'okubatuusaako amazzi amayonjo. Kumukuzaga ba Maxi
ikumi burushongo ha noshote na lemu ne yonka kinana ningo kukira mbere kutwizire twabashoborera ngo mukore ibyo mukorenga mukorenshaho kandi mukoze ikibaro agamba nti oluguudo olugatta Kamwenge ku Kyenjojo lwatandika dde okukolebwa amasanyalaze gatuuka era n'abasalanga ennaku z'omwezi 15 bakeere bukezi bamuyira akalulu so mbona ati nimbasima aba Kamwenge na kitagwenda nayo yindi gire engire bagikwatsire eyo kuhinga bimwe hari biriya ikora hari biriya mushanju mwagira umwani mwagira mbitoke mwagira mbijuma numwebare atumahora tukohereza sente buri mwaka mwasya billion 22 hatuzi mwasya za PDM mbone mwena mugumizemu mbona hato mwandikira cyaka naza kubatera mu industrial park erukushankeyana Mungeri ya President Museveni akubya olukungano lw'amaanyi kisaya kya Rwekomire mu district ya Kyegegwa ngena abagizi b'ekibiina ky'NRM babadde bayitirivu nga bazze okumuwuliriza awerekeddwako muwala we Natasha Museveni nga yaneezeddwa ebikonge by'NRM ebyenjawulo okubadde Ssaabaminisa Robinah Nabbanja Ssaabakunzi w'ekibiina ky'NRM Dr. Rosemary Nansubuga Senninde n'abalala abakyegegwa mwebale kwija abantu ba Mukama mweterere mu ngarabo okwija Mwai Museveni mu kwogera kwe yeeyamye okwongera okubakolera enguudo omuli olw'akazo Buruga n'endala kandi tugenda kubakwata abo boona abarukwibe sente z'abanaku ntujja kubeguraho olutalo kibi muno omunaku atunge sente ze zoona miliyoni emu emukonyere arugo mbunaku agambye nti gavumenti y'NRM erwaniridde emirembe n'obutebenkevu mu bitundu bino ekivuddeko enkulaakulana y'okweyongera Ssaabaminisa Nabbanja ategeeza nga ebali mu kayeefube obw'okulaba nga abantu abaakosebwa amataba mu disitulikiti y'e Ntoroko bayambibwa tuwano tumuwa mmeka 90 ate ku byakoze zijja kusukkawo abantu abakosebwa amataba njagala okubasuubiza nti process ey'okufuna ettaka we tubateeka kweri amyuka ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuzi ne Ssaabakunzi w'NRM Senninde balaza ebirungi ebikoleddwa President Museveni era ye bati ne bakakasa nga Mwami Museveni akalulu bw'agenda okukayiza olweyo tuyina amarwaro agatuwombekere ego netukyabanja n'agandi agatakayizire tuyina amasomero agatuwombekere ga seed schools netukyayetaaga n'agandi mayingi tuyina amasanyarazi nimbateera omuranga tukwatanirize hamu tusiime President Yoweri Kaguta Museveni tumuha akaruru nti bannange mukirabye nga President Yoweri Kaguta Museveni ye candidate ayina obusobozi era alaze ayolesezza obusobozi bw'okutwala eggwanga lino maaso ng'akuuma era ng'anyweza ebyo eggwanga lye lituuseeko ayina vision ne plan kwegamba obutuula n'omuwuliriza omanya nti ono omukulembeze ayina kyayagaliza Uganda ayina wayagala ogiraba kati kizibu nnyo okuwulira omuntu nti omwana yafudde ng'azaalibwa malaria sirimu kwega yasooka n'afaayo nnyo ku bulamu bw'abantu Robinah Nantale Aida Nakazi ne Shamshadi Naluja bebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate akakiiko k'ebyokulonda kavumiridde effujjo eryakoleddwa ku bannakibiina kya NUP eggulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenzeeyo okunoonya akalulu ku Lwomukaaga. Kalagidde poliisi okunoonyereza ku baakoze effujjo lino. Ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde akwatidde ekibiina ky'NUP bendera okuvuganya kuba Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabazezza ku bukambi bwa byokwerinda bamusuulira emisanvu mu kkubo ng'agenda okuwenja akalulu mu kibuga ky'eggulu ate ne bakakane ku bawagizi be ne babaligita emigoba nte era bangi baavaawo batonya musaayi. Kati abakakiiko ebyokulonda bavumiridde embeera eno mu ngeri ya bwadde nerigambwako nnyini lyo. Omwogezi w'akakiiko Julius Mukinguzi ayogedde ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa mukama we omulamuzi Simon Byabakama Kagenyi ng'asaba ebyokwerinda okweddawo ku nneeyisa okuwenja akalulu kusobole okutambula mirembe awatali kuyiwa musaayi. Olwekyo
akakiiko kasaba bonna baddeyo ku mitendera gye batandikirako mu nneeyisa gye batandikirako tusobole okufuna akaluula k'erufu ak'emirembe ak'amazima atakawa bannayuganda ekitiibwa. Byabaka majjukiza bakuumaddembe nti omuntu asunsuddwa okuvuganya ku bwapulezidenti tasaanye kulemesebwa kutuuka mu disitulikiti yonna kavunaaba ng'atambulira ku nteekateeka eyakkaanyizibwako. Bw'atalagidde poliisi okunoonyereza ku ffujja eryabadde eggulu n'abaalikoze bonna basobole okuggolola ettumba ng'amateeka bwe galagira. Kasaba Uganda Police kuba yenna obuvunaanyizibwa obw'okukwasisa amateeka okulaba nti waliwo emirembe mu kalulu kano mu kampeyini zino okunoonyereza ku ntabwe yavudde kuki ku mivuyo gino gye twalabye eggulu. Mukyongoza atendereza abasirikale abaweebwa abeesimbyewo olw'okukola obulungi omulimu gwabwe ne bataasa bavuganya obutafuna bulabe embeera ne bw'ebijja etya. Oluusi bakolera mu mbeera ezitali nnyangu naye ne bakola omulimu gwabwe n'obwesimbu n'obukugu okulaba nti presidential candidate tatuusibwako bulabe kuba omuntu bwafuuka. Ye omwogezi wa poliisi mu ggwanga ACP Kituma Lusoke ategeeza nti kakuyege bannabyabufuzi okuli abeesimbyewo okuvuganya ku bwapulezidenti ababaka ba paalamenti ne bannabyabufuzi abalala atambulira ddala bulungi. Awasinga ebintu bikyatambula bulungi okujjako just obuntu obumu wano na wali. Ayogedde kanyolagana akabadde eggulu n'asaba abeesimbyewo okugoberera amateeka n'ebiragiro eby'abasirikale. Tugezeeko nnyo okulaba nti mugoberera ebiragiro ebiba biweereddwa. Kyokka avumiridde eryanya eryakoleseddwa abasirikale ery'abantu abatabadde na mmundu era wanaasabye abasirikale okukozesanga obukugu nga bakola emirimu gyabwe. Ne bw'oba ogenda kukozesa eryanyi, kozesa eryanyi eritasuukiridde kubanga bano abantu betukozesako eryanyi nabo bannayuganda tuyina okunoonyereza ebyo ebyaliwo tulabe kyekyagenda obubi bweba waliwo eyasobya abonerezebwe. Alabudde abantu okukomya okusosonkereza abasirikale kubanga basula ebyuma ebisobola okubatuusako obulabe kubanga nabo bantu. Yes, omusirikale ayinza okubonerezebwa naye bw'obulamu bwo naawe olina okukola ki okubutunuulira. Ayogedde ne ku bunyolagano obw'enjawulo obulala obuzze bulabikira mu kampeyini zino wakati w'abavuganya n'abakuumaddembe. Mwalaba okusosonkereza okwali ku basirikale baffe mu Wakiso bakikolebwa abawagizi ba Honorable Nandala Mafaabi owa FDC. Bino byonna bibuulidde bannamawulire mu lukuŋŋaana olutuzibwa lwa bbalaza ku kitebe kya poliisi e Nagulu. Okwawukana ne bwe gubeera abasirikale ba poliisi ku luno bajja esimu okukwata kituuma byabadde annyonnyola bannamawulire gyaba abasirikale okwambala obukookolo n'okubiika ennamba z'emmotoka ategeeza nti bwakukitwala mu bakama be kikubaganyizibweko ebirowoozo. Nja kuba mutumwa wammwe ntwale ebirowoozo byammwe eri abakuumaddembe mu meeting zetutera okuba nazo so that bakitunulemu nga mwogase n'okukavaringa nabaplets. Omusajja alabikira mu katambi nga yeebisa amaaso ng'akutte embuukuli y'omuggo ategeeza nga bw'atamumanyi. Nze nga nze simumanyi naye tuyina general inquiry file egenda mu maaso yenna ayina obujulizi bwonna yenna ayagala okumanya nozatuukirire abasirikale baffe abali ku fayiro eyo. Ye omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine ayogedde ensonga lwaki abasirikale b'amakomera balabiddwako mu bitundu by'obukiikaddyo nga yeesimbyewo ku kkaadi NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agenza okunoonya akalulu. Ebitongole ebikuumaddembe bw'oba wakiwulirako nti prisons kye kimu ku bitongole ebikuumaddembe waliwo ekiseera bwe kyetaagisa nti poliisi ennamba teziwera baba balina okutuyita ne tubakwatirako. Si gwe gusoose lwaki temubuuza bwe mubasanga wano Matters Day tebabeerayo. Fred Kajubi ne Sulaiman Mutebi be bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. N'emboozi eyo tuwummulamu katono tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano.
linda ne bino mugataliiko nfuufu. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Mbaleetedde eggobero kugonja miliyoni 12 zokka ne mbaleetera mayannanziga. Kitundu kya kubiri ekyagataliiko nfuufu tutandise n'omumegganyo yasinga mu kigo Gumbya Sinzigu nga ye Musa Kabugo akwasiddwa ekyapa ky'ettaka kye yawangula mu mpaka ez'akamalirizo ezaali ewankulukuku. Ekyapa kino kimuweereddwa nga kitudde Kamengo mu Mpigi era yeebazizza Bukedde Family, Radio Mbutikizi n'aba Info Trust Property Consultants olw'okusuubiza ate ne batuukiriza. Bukedde Family Embutikizi ekwasiza Musa Kabugo omuwanguzi w'ekigo Gumbya Sinzigu 2025 ettaka lye yawangula mu mpaka ez'akamalirizo ezaali ewankulukuku nga 3 Novemba. Ettaka lye yawangula liweza obugazi bwa 5 ku 10 nga lisangibwa ku kyalo Kawami mu ggombolola y'e Kamengo mu Mpigi era nga limukwasiddwa abavugirizi b'enteekateeka eno aba Info Trust Property Consultants nga bakulembeddwa Mariam Halera agikulira. Ronald Sebutiko manager wa Bukedde Family Simon munene w'ekibuga babaddewo ku Ravision Group eralera owa Info Trust asoze kubalambuza ettaka lye yawangula ne bamukwasa ekyapa mu butongole. Sebutika asiimye aba Info Trust olw'okusuubiza ate ne batuukiriza. Nyo banaffe aba Info Trust mwe bali kusuubiza ne mutuukiriza era naffe ng'enkola yaffe bweri tujja sigala nga tutambula nammwe era kusigala nga tubalanga sobola okukola ki okufuna bakasitoma. Kunza abantu bonna abaagala okugula ettaka okwekwata aba Info Trust kubanga balina ettaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ate nga teeketeeke bulungi. Galoba kunga mwe n'abali eyo watonagula ttaka oyagala kufuna maka w'obeera weekwate bannaffe bano aba Info Trust ojja tuukawo bakoleko bulungi. Akunza abantu okwekumira ku Bukedde Family, Radio Embutikizi n'emikutu gya Vision Group gyonna emirala nabo bawangule ne yeebaza n'ebitongole ebirala byonna ebyakwatagana naffe mu kuteekateeka ekigo Gumbya okuli aba Dura Motors abawaddeyo pikipiki eri omumegganyo ow'okubiri ekitongole kya UEDCL, Pepsi ne MTN n'asaba enkolagana eno okugenda mu maaso. Mwebale nnyo mwebale ddala omwaka ogujja era ekigo Gumbya tukomawo tubasaba mugende maaso n'okutweyungako ate tugende maaso n'okuzuula ebitone by'amegganya abantu abakuba ekigo ddala kiri ekyaffe ekiganda. Mariam Halera agamba nti mu nsonga ez'eby'ettaka basukulumye era ng'ebyapa byabwe babeera nabyo ku mmeeza. Wa Info Trust Property Consultant tugula n'okutunda ettaka ne real estate yona tugikola bulungi okuva ku kukola ebyapa, surveying and all that. Tuyina offices Mbara, tuyina ne offices e Kampala. Tuyina estates ku nguudo endala Hoima Road, Kayunga Road, Mpigi. Mu ngeri y'enjawulo agamba basazeewo okuddiza ku bakasitoma baabwe mu biseera ebyasebukulu nga basaze ku miwendo ku ttaka lyabwe mu estate zaabwe ez'enjawulo okwetooloola eggwanga. Eno estate right now tuyina sale nti bw'ogula wano ploti ya millions 15 tukuwayo emitwalo 2 cashback naye bw'obanga ovudde ku JBs tukuwa akakadde kamu n'emitwalo 2. Kabuga asiimye Bukedde Family ne Info Trust olw'okumukwasa ekyapa kye mu butongole era nti kati waakutandika okukulaakulanya ettaka lye. Baza Bukedde Vision yonna era nsaba abantu bonna ekikwatagana ne Bukedde olupapula, radio, TV temugivaako kubanga kwe kuli enkulaakulana y'omuvubuko biseera bino. Joseph Kinobe yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV. Akwatidde ekibiina kya NUP Bendera mu kuvuganyako obwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu asiibye Nakawa ng'aperereza abaayo okumulonda afuge ku ggwanga lino. Ono asoose kusinkana bannamawulire Kamwokya n'alaga ebyo byazze ayitamu nga bimusoomooza nga mulimu n'abasirikale okubakuba emiggo nga bali eggulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina ky'NUP Bendera atalasimula ogende Nakawa West ne yisiti okunoonya akalulu wa Pulezidenti yasooka kusinkana bannamawulire ku kitebe ky'ebbangula ly'ebyobufuzi erya NUP. Kamwokya n'akubiriza abantu bonna batambudde nabo ng'anoonya akalulu okuuma emirembe wadde nga bayita mu kusoomozebwa. Kuba bino byonna manyi nti amagye ne poliisi babikola babasoomooze munyiige mu bakasukira amayinja bafune ensonga lwaki babakuba amasasi. Mwebale kuuma buntu bulamu na kuuma mulamwa bwe tuliko. Ono basina okukulira abakuumaddembe bagambye nti basoose okumalako emirembe nga batuuka n'okuba abantu batambula nabo Kibooka eggulu n'okumugaana okugenda mu disitulikiti ya Molo nga bamusulira emisanvu erego. Ntwave Nooya bagala ekkubo
eryali lino tutwala ku border town ya Elego tukole campaign era nga bwe mwalaba tetwa campaigninga Elego. Oluvanyuma kyakulenga lina batakibiina basimbudde okuveekamu kyoginaka wesite ngeno mulakina kini piwasa mufumbiro ewawakadde mu kiseera kino ali mukomera okutuuka eno kubadde kwa nsita lwa poliisi okuziba agamu ku makubo era obedde kyakulenga n'abawagizi be bawaguza awamu obedda poliisi akupatiya gaze okugumbula abantu abali omulekedde olukungana kyagula kubyambya kinabata ku kisaawe kyamacupa banakibiina bamulidde ensonga eziri mu kitundu okuli avubuka abatalina mirimu kwotalina abavuzi ba bodaboda bagambye nti basobola okuvuga pikipiki zalooni ne basaba Kyagulanyi oluwangula akalulu abalowoozeeko. abakola amakolero agali mu Nakawa naye omusaala baba kaswazi Mr. President bino kyekimu ku bitundu byankiikirira wano ng'oli ku nsalo ya mbuya wanuuna embuya tu wano akulira oludda oluvuga gavumenti mu paalamenti y'Olweso Nyenye ne ssaabawandiisi w'ekibiina David Leslie Bunguya balaze obwenyamivu olw'abantu baabwe be bazze okunoonyeza akalulu okuli wase mufumbiro ayagala ekya Nakawa East ne Doreen Kaji yagala ekyobwa kansala okuba nti n'okutuuka tebakyali mu nkomyo. masaba akalulu ka Waiswa Alex Mufumbiro basebo ne bannyabo Alex yewaffe twali walujuzi mujjukira abaaliwo yatwogera ku nsonga eza Alex Waiswa Mufumbiro etumusabira akalulu ne mukakasa nti mujja kamuwa etugamba kale tugenda baletera ne pulezidenti nga muganda wo ye musube mukyala we dwadde lwandulidde oti kyenda omasaba nti mwalina ekisuluzo ekitesa Waiswa. muganda wa Waiswa Mufumbiro nga Kenneth Kato asazeewo okunoonyeza muganda we akalulu teriyo kugoba ku kya Waiswa paka ng'afunye obwammemba bwa paalamenti bwe Nakawa. Kyagulanyi asizze n'alaga obwennyamivu olwa poliisi okumukijjanya buli kadde nituuka n'okumukuba tiyagaze. Bannange mwebale nnyo, mwebale gumira tiyagasi, mwebale gumira kutiisibwatiisibwa ne mujja mutuwulirize Mukama bawe omukisa. asaba abantu b'Nakawa okumulonda ku pulezidenti asobole okubakulaakulanya n'okubatusizzaako ebyetaago. Bannange neesimbyeyo kuba pulezidenti, bannange neepa akalulu bwe mufuula pulezidenti mujja kuba emmotoka mujja kuba mufunye ki? mujja kuba mufunye benzi. bw'avudde Nakawa East yagenze mu Nakawa West kyokka ngenda okutuuka poliisi egeze ku batiya gaase okugumbula abantu adi bamuwerekeddeko. tiyagase nkubye emitundu okubadde ntinda ku Spear Motors n'embuya kinnabataka. Nakawa West olukungana lubadde ku kisaawe kya Butikkire Bukoto ngeno sinyayogedde ekibiina ky'NUP ekisobodde okukola. bwe tujja eno ne mutuvimbisa kyovudolaba tugenda mu paalamenti wali nga tetutya tetuyimirira ne tubyogera nga tuli bakambwe ne tugamba nti ababbi mulekerawo okubba. Kyagulanyi asindula asaba abantu b'Nakawa okumulabira ddala nga akaseera katuuse nga 15 omwezi ogwa January. mwebale kubeera bagumu, mwebale gumira tiyagasi. David Tamale yakusakidde gulyo ku Lwabukedde TV. Bwetweyongerayo bannakibiina kya NRM mu Lubaga nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ivan Majembere batongozza okunoonyeza President Museveni akalunju kunju okukakasa nti omulundi guno akawangulira ddala mu kibuga Kampala.
Ssentebe wa NRM mu Lubaga Ivan Majambere Kamonto atongoza okunoonyeza President Museveni mu Lubaga Kalulu mu Nkole eyanjukonjo ng'abadde wamu n'abakulembeze ba NRM 30 aba buli kyalo. Mu Lubaga basoose kuŋŋaanira ku Lubiri SS era banna NRM bazze mu bungi okulaga obuwagizi bwabwe. Beegatiddwako RCC w'e Lubaga Moses Ariho ng'ali wamu n'abamyuka be ne Diso wa Lubaga ne bakunga abantu okulonda President Museveni. Majambere ategeezezza nti ku luno tebali mu kusaaga beetaaga obuwanguzi bwa NRM mu Lubaga. Okusaka era olwaleero njagala kubagamba nti musimbudde bwetuto nti njagala buli zooni egende eyongere ku bantu babeera abantu Lubaga mu bameka. Abategeezezza nti agenda kubasakira ensimbi zijje mu Lubaga bafune amazzi n'ekyokulya banoonya akalolo nga bakufa era nti ku luno baagala kuwangulira waggulu mu Lubaga. RCC Ariho ategeezezza nti naye ali ku mulamwa gwa kuyigira President Museveni akalolo era nti wali ku ground okuyamba buli aweetaagisa. Ababuulidde ku President Museveni byakoze omuli okuleeta emyoga enteekateeka eya PDM n'ebirala okukulaakulanya abantu era nti singa bamulonda n'akomawo ku bwa President kijja kusukkawo. Bwe tukomawo ku ebikwatagana n'ebyamalwaliro atiriti Busabu County nga LS Center kino kibiina kya LS kyekiina obuyinza okulaba nti bannayuganda bave mu bwavu bebalina ssente. Oluvudde ku Lubiri SS Majambere agenze ku Kitebe Primary okusinkana banna NRM emutundwe ku nsonga y'emu n'abakubiriza okwagala ennyo President Museveni era bamuyiira obululu nga 15 January omwaka ogujja wamu ne bakandidate ba NRM bonna bawangulire waggulu. Njakwongera okulaba nga nsaka nga nabo basaka nga tulinayo abakulembeze aba NRM mu mutundwe. Martin Kiza yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ateyo nga tuvuddeyo omugagga nannyini White Star Best Millers mu Luweero ategese omukolo gw'okwebaza Katonda olw'abaana be ng'omu abadde amaliriza misomo ate omulala ng'afunye ekkula ery'obufumbo obutukuvu. Omubuulizi Eric Yawe okuva ekiwoko yabuulidde n'ayigiriza ku bukulu obw'okwebaza Katonda. Omukolo guno gw'okwebaza olw'abaana b'omugaga nannyini White Star Best Millers mu Luweero nga yewiire Sempala omu okutuuka ku kkula ery'obufumbo n'omulala okukuba emisomo oluku mutwe gibadde ku kyalo Kapeke mu disitulikiti y'e Nakaseke era nga gwetabiddwako abantu bangi okuli n'abasuubuzi abamanyifu mu Luweero ne Nakaseke. Bw'osoose na kwebaza Katonda ng'omubuulizi okuva mu Busabadinkoni bw'ekiwoko Eric Yawe yabuulidde n'asaba abantu okwebazanga Katonda olw'ebyo by'abakoledde wamu n'okumuddiza okulaga okusiima kwabwe. Tegeera ddala nti Mukama Katonda oyo yakukoledde ekyo era waliwo omuyimbi ayimba akayimba ako nti abaddaani. Asabye Wile Kimuli atikiddwa mu ssomo lya Petroleum Engineering okukola eby'ensonga n'omutima gwe gwonna olwo lw'anaasobola okukiikirira eggwanga ly'obulungi yonna gy'anaabeera alaze. Tukusabira Katonda akubeere okola eby'ensonga. Eggwanga lyaffe livumiddwa nnyo abantu abafunye obuvunaanyizibwa obutali bumu. Alekerera ekimugaanidde okukola n'akola ekitamugwanidde. Kimuli yeebaziza Katonda ne bazadde be olw'okumubeererawo mu buli mbeera okulaba ng'amalako obulungi emisomo gye. Abazadde bo bambeereddewo okuba we natandika okusoma kuva nasale yange paka we maze kosi yange ya myaka 4 ku Mbarara University. Maama ne taata mbeebaza nnyo ku byonna bye munkoledde nsiimye buli kimu kye munkoledde. Ye Eric Kasolo yeeyamye eri bakadde be obutabaswaza okukola ebyo bye bamusuubiramu ekiseera kyonna. Susan ne mukazi wange sinabbayiwayo n'okwebaza famire awanzaaliyo omukazi wange omulungi beebale era sinabbaswaza bannaage
nabakumira muwala wamwe. Sempala Wire nannyini White Star Best Millers asabye batabani be okukulembeza amazima wamu n'okwejjamu amalala ng'olwe bajja okuba ekyokulabirako ekirungi eri abalala. Aleme kuleeta malala abeere omusajja akozesa obulungi diguliye. Nsiima abantu bonna bankwatiddeko mu mukolo gwange, abampadde ssente, abaze ku mukolo gwange ogufuula ogw'amaanyi. Alice Nantongo Sempala asabye batabani be okwesiga Katonda n'okugumiikiriza kibasobozesa okwongera okuwangula mu nsi. Nze example esooka kubanga nze emyaka 3 nga ndi ne taata waabwe, kati nze ekyokulabirako ekisooka kyaba agenderako era nga ekirala kyensobola omukuutira nti yeesige Katonda. White Star Best Millers bebamu ku bakyasinze okugatta omutindo ku kasooli nga bakubamu obuwunga wamu n'okusuubula emmwanyi Luweero ng'omukolo gugenda mu maaso. Ababaddeyo basanyusiddwa abayimbi ab'enjawulo. Masitula Navuga yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Bwe tweyongerayo libadde essanyu nakusagambiza ekangulumira mu Kayunga ng'abamasomero ga Van Taylor Wataka Christian Academy gafundikira omwaka bano bajaguza olwa primary okweza emyaka 3 nga yo senior ewezezza omwaka mulamba. Amasomero ga Van Taylor Wataka Christian Academy okuli nursery, primary ne senior secondary ekangulumira mu district y'e Kayunga omwaka ogw'ebyensomo ogwa 2025 nga gufondekedde maanyi. Olunaku balutandise na kukumba okwetoloola kangulumira n'emirirano nga bandi bwenyanyagiza emirere nga bajaguza okuweza emyaka 3 bukyanga somero lya primary litandikibwawo era nga buli mwaka lize liyisiza waggulu abayizi. Van Taylor Wataka Christian High School lino nga lya senior liwezezza omwaka gumu n'abayizi abakunukiriza mu bina ng'omwaka ogujja bagenda kuba ne senior ey'omukaaga. Amasomero gano gali wansi w'ekitongole ekirabirira abataliiko mwasirizi kiwitaka Uganda ekivujjirira omuzungu Van Taylor okuva e California mu America. Abayizi boolesezza ebitone omuli okuyimba, okuzina amazina ag'ekinnansi n'amazungu nga n'abayimbi abamanya ne bannabitone basanyusizza abazadde. Abaana nkagamu 2 aba top class batikiddwa okugenda mu P1 ng'omukolo gukoleddwa director wa Van Taylor Wataka Christian Academy Matthias Bazanya. Omukulu w'essomero Paul Mviri agambye nti bongedde okweriisa enkuule mu byenjigiriza nga bafulumya omuyizi ajjudde. Mulabye abaana ba kwaya wano nga beeyolesa ebitone mu music, dance and drama. Mulabye abaana ba scout bali awo nabagambye dda nti bagenda ne bakiikirira district eno ku nationals. Abaana ba handball bagenda ku nationals. Mviri asimye director Bazanya olw'okubawa ebyetaago n'alaga abazadde ekizimbe gali kwoleka ekisiddwawo okusomesezaamu abaana ebya saayansi ne kompyuta. Eya secondary ne staff room ya secondary egenda kubeera awo wenyini ekizimbe ekyo mulaba. Director ali kutwongera kalina nga kalina egenda kubeerako school chapel ate tutereze mu byensula y'abaana n'okwongerako ebibiina ebirala. Akulira ebyemirimu Tom Kaiwa yeebazizza abazadde olw'okubawa abaana n'abasaba okubongera abalala omwaka ogujja. Tweyanzege okututeekamu obwesigwe ne tubeera nga tukuuma abaana bammwe, abaana baffe. Tugendere awo twongere okufuna abaana abalala. Director Bazanya era ng'avuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Bugabula South agambye nti essomero lino baalizimbira ku musingi ogw'okutya Katonda. Naye nga kyekiriwo naye bijja bikolera bireke. Saulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.